tekinsanyudde mu lutalo luno ate teruli mu ghetto kati ate luli mbayivu basooza baprofesa nina profesa gwe nawulira bamuyita profesa Mbanga Yaina ali awo Makerere toseka Kayongo oba ye Mbanga Yaina oba ye Mbonga Yaina nja kunoonya erinnya Kayongo ne profesa yayogera ebigambo biyitirivu tebalabangako muntu alinga musajja oyo Finito naye wano nabagamba nti ensi erigenda okutegeera Finito egenda kukyawa Finito abule ne walinywa amazzi ate tenamanya mumukyali ku bino tenaba kumanya egenda kutuuka emanye ani kubanga bakyaffe tusirikidde bingi waliwo ebirala ebitanaba Kayongo zinalina kuba suspended singa tegali mazima kubadde ekiggwe bali ezimu zatulula bagobe mazima fairo president wa wino aina mga nti bosi nasenye kule kaseera ako nkajuki yambozo nasenye kule kwene kukulimu dene kulimu kwena toire dali nga mumpapulo nakwanti nti galinda be kuba neyampa ebisiyani nebibona ate zinandibira bintu ebiri mu parliament kati nkugambe nti Kabuleta yagambye nti sente Anita Amongo ya banka lolinga bano kubanga yannyonnyola jjajja nti bagenda kwonona mu Buganda kubana zigamba billion 3.5 yes naye ngamba bagenda kukola ekintu tebakikoze golaba basponsoringa Katumba oye ani agamba nti ugatalina muwendo nga yali abitaano powa yekuba ne powder ngali mbigere nene mbuza lumu twaline president twaliganga manyi gange eyo bituka ne bibeera ne tulina engeri eganga eyo nga tuline president ate gye tukwatagana ennyo munange musaayi simanyi lwaki naye nti waluuka toyidize nanti waluuka bintu bya Bobi tebigwayo twagenda omunoonyerezako eruuka nga naye ayinayo ki ayinayo obuvo n'obuddo kakati tuba mwiganga omwo njirabe ya power ali mu ki cross country eyine nga ate ali mbigere ate motoka ali n'essimu esinga it was symbolic fabalabe wala katate ono omujugubanyizi the politics of trickery and treachery mukama yatusaasidde era Kyagulanyi webale kujja fe tukusabanga generation you have been a vision bearer ebimu wabiyimbako ndozanga n'okubimanya nga tobimanyi bituukiridde ng'oli mulamu tukwegayiridde nnyo bamuvumo tukwegayiridde nnyo pulezidenti waffe beera muvumo totiisibwatiisibwa ku nsonga yonna twaŋŋanga omulabe nga bwe wajja ng'osobola okumwaŋŋanga kubanga tuzudde nti goweka alina formula kubanga bano bonna baferesuuti babaddewo. Nobody in parliament will tell you that they ever thought nti omuntu aliva mu parliament najja n'avuganya ate teyavaayo yekka kubanga Dr. Kanokiza Besigye mukola pafo oli ajja kuleeta Dr. Kanokiza Besigye and with due respect bino mba njogera ku byafaayo sina bwe ngenda kubikyusa Besigye ye yali ali mu government ontegeera bulungi ampuliriza ababaka ba parliament beekolamu omulimu aba pafo ne reform agenda ne pafo begatta nga parliamentary group already yali emaze okudissentinga as an opposition naye nga ate Besigye teyali mubaka wa parliament era teyalina constituency gyakola ki gyakiikirira naye gwe ampuliriza olwaleero Kyagulanyi yalondebwa emyaka 2 n'ekitundu mu parliament ng'akiikirira abantu b'ekyaddondo ng'awangudde n'obululu ebitundu 85 ku buli 100 akalulu ke yakuba opposition yonna kutaka kakota Democratic Party yalinamu candidate yali mukyala FDC yalinamu candidate NRA yalinamu candidate badiployinga n'ekitata ne bagenda ekyaddondo ng'awangula akalulu ako lwe baleeta tukutuku mu Uganda Museveni lwatongoza tukutuku byonna nga banoonya how to dismantle the rising hope of Ugandans. Kyagulanyi Robert Center. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo
okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atanaakuba nga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abaagala okukola advertisement, abaagala okulanga, abaagala advertisation, kolera naffe kubalangira bizinesi zammwe, okola adverts, mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp, ojja kuba nga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka, mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda, gwe omukwano gwange ali yampuliriza. Mwebale nnyo okwagala amayengo ga channel eno, mbaaniriza mmwe abana subscribinga, mmwe abana likinga ne musharinga, tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.